Happy birthday radio, my legend. Mujjukirako ng'omusajja eyali tayimirizibwa, omusajja bw'ayimba ne booleeta Beyonce ne booleeta ani yali ayimba asisusizzaawo just ewaffe Uganda. No, si wokka kyengeza kuga nti ewaffe Uganda g'omanyi tavuga nnyonyi. Naye ng'oyinza okusanga nga radio yali asinga ne Michael Jackson just nga yali mu nsi nga teyamuwa equipment amala kutulaga ekyo naye nga era mu bitono ebyaliwo yatulaga kinene gwakabi era Katonda musonyiwe ebyamusobako omwoyo gwagumuza emirembe yama naffe atwongere emikisa nga gye wa radio kuba yali muyimbi wa kabinyi. Mpekako ku mugongo wama bampita Erio muganda wa radio wadde yandekawo yo fire dede wagwande munne ekintu ekyo nakitandika ddanga wadde wali kuba kayimba kampe kakwatagane juice ekidongo ekyo nakikwata n'enkibba mu butongole era naye namuga nti nakubba oluyimba lwanyumira nyulimba lwakwata mu audio nga tulina video olujjukidde juice naye nengakandu kwale gino n'endubba mu kulubba yali anzise yajja ku studio natwala ebimeba studio natukubawo nasiba basiba nze nayita mu ddirisa nenziruka okuva olwo nentandika nenga munange kintu kino kinyumidde nnyo naye kankitwalirira mpola mpola. Engeri gye yali yandekawo ng'omusika yali yanteekako eno yanteekerako eno yampangirako eno bintu byonna yabinkwasaganyizanga eno naye nabo bakiraba twamanya ne twogera ne bafulanka n'agamba ekintu obutavaawo kitwalirize mu maaso naye kasa pasente gyebaako gy'otuwaako kiba kikola naye lwakuba korona ate n'atugwamu nnyawo bikibadde ebintu tebinnaba kuteera bulungi naye nga buli kimu tukikwasaganya mpola mpola. Engeri gye tugatta taata biwanvu era taata yaŋŋamba ebintu bye tolina byogerako nnyo kuba n'okuziika gwe wamulabawo bintu byawanvuwamu nnyo bintu ebyo biwanvu kusinziira ku ludda lwa taata naye neŋŋamba kankube endongo eriyo disiki eneemu eyimirira. Mujjukirako talent ye, mujjukirako bye twagabananga, mujjukira nga muto ng'ayiga, mujjukira nga tukola ennyimba nankubisa hit nanteeka mu maaso g'abantu abasinga obungi be nali ndabye. You know, he was a great brother. Yayagalanga nnyo okuyamba banne, yayagalanga nnyo okuwandiika, yayaga bingi. There is not just a few moments I can remember from such a great man. Banne buli luyimba lwe yayimbanga tolinaako kati oluyimba lwenjukira lwayina era neera yali alukoledde Rema Namakula oddumu twayira n'amugamba lubi n'amugamba oluyimba olwange baluvuma ate nga mutwayidde demo era we yakomawo yataddemu eyo neera demo yagenda yalukolera wa Kuloki kuba Kuloki yatugamba oyajja atamidde nga tasobola na kuyimirira ku microphone n'atuula ku katebe n'akwata microphone n'atandika n'atwayira Lema n'aluzala bono n'ataddemu n'akola amakoola kugamba yenga ebintu bye ayina ebintu byo ng'asobola okulaba eki Lema omanyi bakuleeta oluyimba mu kutandika gwolabanga olubimba olutakola naye nga oluyimba oba olina odduwamu obudde kati Lema teyaluwa budde kati ono n'aluta ne lufuuka ekizibu nga yasobola okulaba onalaba ebikoola ebyo n'abijjamu oluyimba twali tuli wa DJ Benazo tukirinze DJ Benazo n'agamba mukoleeyo oluyimba ye yasooka okuleeta idea y'okola oluyimba nengenda nendeeta studio ne tuyingira ne tukebera beats ne tulondako emu Nashwanda gye yali akoze ne tutandika okuyimba. Radio yasooka okuyimba mu luyimba olwo omanyi abantu bonna kuba bakuzanya engoma abantu bakwata vibe mangu buli omu akwata vibe yanjawulo asooka okukwata n'enywera ng'oteekayo ye bwe yakwata n'anywera n'ateekayo obuntu nga buna butaano ne wizo nga naye bw'ateekateekamu nange nga bwe nteekateekamu ne tugenda nga tulujjuliriza okuvannyuma nga luwedde naye nga ye yasooka okutekinga the first step. Tuli mu wiiki ya radio obubaka agamazina gage celebrating radio bamwe bali kwagala bali kwagala spice dada bali kwagala big for makeup bali kwagala wizo maneza mudala bakyala. Thank you for remembering. bawo obubaka bwabwe bamwe mwebale era sijja Terema kuchala sijja basuulira wizo tomusubire mu video eno teyalina mulwalirwa yali agenda dduguza gundi yakolanga engeri gye yali atandise okuleekawo ekintu kya angel music ng'egenda kuba etunda music kati ng'akola ennyimba n'aziteeka ku gundi eyo
ku programu ye nga tezirinnye eri ku ya Good Life kati nazo kweza kivola banga nnyimba radio ziyakola nga wizo talimu nga zitundibwa kati n'olwayi lwa Leema waliwo n'akajazimini awo byonna nga bikwasaganya kyensinga omujjukirako ng'asobola okulaba omuntu awo n'amuyimbako amaziga bagayabago ensi eno manyi okuba ng'etengeredde ku bulago ng'alina ebigambo ebisoko by'Oluganda ebyo ng'asobola ofuna leeswa unagikolamu oluyimba kugamba tetuyinza kuddamu kumufuna mwamujala banja ne bamutwala mugumire kunze gwe mulinawo